Bano be bayizi mu ssomero lya St. Bali ku Dembe Katoma Primary School erisangibwa mu ggombolola y'Ekiyuni Mubende abasimattusa okufa oluvannyuma lwa namutekwa w'enkuba eyabambuddeko amabaati g'ebibiina byabwe. Tugenda mukwata ejjambiya tumutemeeteme. Agavudde wano agenze waka akusindisa ebintu ku ssomero. Kati buuyo abaana baabano nateekwa okweyambula engoye olw'omuntu omu bw'ati abonyabonya essomero lya Uganda. Akulira essomero lino Robert Mpanga agamba mu kiseera kino asobeddwa eka ne mu kibira kubanga abayizi abasoba mu 195 tamanyi we bagenda kusomera. Buli ttaamu tutandika n'abaana abali mu muwendo gw'ebisatu n'okudda. Ku luno ne wiiki ey'okubiri era kyali kye kimu. Abasomesa bwe baava mu kwekalakaasa twafunayo abaana 104 ate omuwendo ne guddamu ne gukendeera. Mpanga agasseeko nti ebizimbe bino bibadde bikadde nnyo era nga mu butuufu bibadde bya bulabe eri abayizi. Mu kiseera kino abaana bakusomera mu miti okutuusa nga gavumenti yeevuddemu ne bazimbira ebibiina ebirala.